Mwami Museveni agenda kulayira bwerinda bulinzi nteekateeka yaffe ne bye tuteeseteese ffe tetugenda mu nsiko Mwami Museveni tugenda mujjako Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye ebikola eby'obukambwe ku bannansi bikomezebwe kubanga byandisajjula empeera mu ggwanga. Bw'abadde aggulawo enkola eyalwalo lwange ey'omwaka 2021 ku Bulange Mmengo, ow'omumbuga agambye nti ekiwamba abantu okutulugunya abantu n'ebirala ebikyasa ensangi zino kabonero akalaga nti Uganda eri ku kabaate. 2021 yeetaaga okubukozi obunyiikivu obutetenkanya naye twetaaga emirembe n'okugyawo obunkenke bwe tuba ab'okukola n'okutetenkanya. Obunkenke bukyaliwo mu ggwanga kiwamba abantu oba akendeddemu naye abantu bakyali mu makomera bavundirayo bakuba n'abantu emigga egiyitiridde okubatemula. Twawulidde omusirikale akuba omwana w'emyaka 17 ekyasi n'adduka amukuba mu mugongo n'agwa wali n'afa. 2021 tunaamutetenkanya tutya ng'ensi ekyalemedde ku bunkenke. Obukambwe tebuwangulangako kintu kyonna era oyo akirowooza yeerimba. Bw'okambuwala abantu bakutya era ne bongera okukwewala. Naye gye bongera okukwewala gye bongera okukukolerera okusuula. Abantu bakusemberera be bakubuulira naye abantu baba bakuliwala kubanga oli mukambwe. Kabaka tebuucwekere mwamumanya bayimiriranga eno emitala ne bagamba owangaale yali kabaka wa Buganda byafaayo nga bamutya n'enkomerero eti yali nnungi. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga era asabye abakugu bya sayansi bamanyise eggwanga ekigenda mu maaso mu nsonga ya COVID-19 kubanga ebiriwo mu kulwanyisa obulwadde buno ensangi zino bibuzaabuza bituuse n'okujja abantu ku mulamwa. Tukoola bannasayansi bongera okututangaaza ku COVID-19 naddala mu mwaka guno tutegeerere eddala ekituufu eky'obulwadde buno. Bw'otunuulira abantu baabaleka bagenda mu butale abayitirivu nno bakola mu bifo ebirala abantu bakuŋŋaana yonna eyo ku makubo siteegi za takisi siteegi za bodaboda ate nno ngenda nempitawo ku siteegi ezo baza boda Katikkiro ne bankubira jambo ne mbagamba muyimirire ne mbabuuza nga temwambadde bukookolo kyokka ate amasomero gye twandisoboledde n'okukola bino ebyatonsemberera kubanga mu ssomero abaana bangu nnyo okugamba nti akola bwoti obutafaana ku bantu ba mu katale ate ne bagamba nti ab'essomero bo tebasoma. Nze awo sayansi yannemye okugatta oba mwe mwamugasse ne mumufuna. Mu ngeri y'enjawulo Kamalabyonna yeebazizza abantu ba Kabaka abasonze ensimbi ezisusse mu kawumbi ka siringi akamu n'ekitundu bukyanga enkola eno eyalwalo lwange eddamu mu mwaka 2017 nga ne bwe tubeeredde mu kiseera ky'omuggalo gwa COVID-19 basonze ensimbi. Minisita ombeezi wa gavumenti ez'ebitundu n'okulambula kwa Kabaka wamu n'ensonga z'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki atendereza abaami ba Kabaka ab'amasaza ab'eggombolola emiruka ab'ebyalo abatongole n'abakulira ennyumba olw'okusonda ensimbi ezikulaakulanya Obuganda mu nkola ey'oluwalo ng'omwaka 2022 ensimbi obukadde 357 n'emitwalo 9,835 ze zaasondebwa. Tugenda ku magombola nga egageraageranyiziddwa ku busobozi bwabwe 5 agaasinga. Gombola ey'okutaano yali Ssaabaddu Maddu okuva Egomba buli muntu yawasingi 167. Ey'okuna ne Bassaabawaali Kasanje ne siringi 187 n'obutundu 6. Owokusatu yali Makulubita ng'ava Bulemeezi ne siringi 22 musatu n'obutundu 4. Owokubiri yali Mutubeebiri Kalangala Sese ne siringi 252 ate yasingira ddala n'abeera Musaale Bubeke Sese ne siringi 286. Omukubiriza wa Paalamenti ya Uganda Rebecca Litwala Kadaga ayisa abantu bonna abalina olukalala lw'abantu abaabuzibwawo ab'ebyokwerinda balutwale mu Paalamenti kwe beesinzira okuteeka gavumenti ku nninga okunnyonnyola amayitire g'abantu bano. Enfunda eziwerako Paalamenti esabye gavumenti ng'eyita mu minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga okutwala olukalala luno mu Paalamenti oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okulagira ab'ebyokwerinda okufulumya olukalala luno wabula bekikwatako bakonedde ddala. Omubaka wa Kalungu West Joseph Sewungu Gonzaga asinzidde mu lutuula lwa Paalamenti olwaleero n'asaba Paalamenti emukkirize yatwala olukalala lw'alina eri Paalamenti minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga bw'abanga yagaana okufulumya olukalala olwo okuli amannya g'abawambe. Last week you directed the Minister of Internal Affairs to bring the list of who members are calling missing persons, but there are people who have been arrested and abducted. And up to now, nothing has come out. However,
Up to now, we've not got any answer about people who are being abducted, yet they're still abducting others. So would it be procedure okay to know why the minister is not giving us the list? And if he has failed, I am ready to provide the list of those people who have been abducted to the parliament. Betty Namboze Bakireke ombaka akiikirira municipali y'e Mukono agambye nti mu bendobendo ly'e Mukono abantu abawerako bawambibwa abantu bawe babanoonyeza ne bakoowa n'asaba sipiika ensonga eno agisalira amagezi kubanga bannansi emitima gibeewanise. Sipiika Rebecca Alitwala Kadaga agambye nti bwe kibanga abateekeddwa okutwalira paalamenti olukalala luno beeremye kaakano paalamenti keragira abantu abalina olukalala olwabwe balutwaleyo. Now, honour members, it is true that since we resumed Parliament, there have been complaints about missing persons. His Excellency the President demanded that those who have the list should publish them so that people know where their family members are, which has not been done. When we last sat last week, we asked the Minister of Internal Affairs to bring the list, both from the UPDF and from the Uganda Police Force, to lay it on the table. But in the absence of that, I want to ask those members who have missing people to produce a list, present it here, then we ask the government to account for those people. I think that's what we can do at this stage. I think that's what we can do, and I think that's the neatest way we can handle it. Ministry y'ebyobulamu erangiridde nti gavumenti yakutandika okugema ekirwadde ekya COVID-19 ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno oluvannyuma lw'okufuna doozi z'eddagala ezimu okuva mu kitaafu ekya COVAX Fund eky'ensi yonna. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng agambye nti okutongoza okugema kuno kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 8 sabbiiti ejja era nga abantu bonna abagenda okugemebwa ekirwadde kino balina okuba n'endagamuntu ate abagwira balina okuba ne paasipooti. Okugema kuno kwa kubeera ku malwaliro ga gavumenti okutandikira ku mutendera gwa Health Center 3 okudda waggulu okwetooloola eggwanga lyonna. Minisita Jane Ruth Aceng agambye nti abagenda okugemebwa ekirwadde kino bakyusiddwamu nga bayita mu kulungamizibwa okw'ekitongole eky'ensi yonna eky'ebyobulamu nga kaakano baakugema okutandikira ku b'emyaka 18 okudda waggulu. Agambye nti n'omuwendo gw'abagenda okugemebwa ekirwadde kino gukendeezeddwa nga kaakano bali mu bukadde obukunukiriza mu 22 bye bitundu 49.6 ku 100 ku bannansi bonna okuva ku bitundu 6 ku buli 100 bye basooka okulangirira. Omutesiteesi omukulu Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agambye nti kino kikoleddwa oluvannyuma lwa doozi z'eddagala okukendeerako ezigenda okufunibwa mu Uganda yattu. Mujjukira nti emabega ennamba yaliko waggulu. Minisita atunnyonnyodde bulungi nti abantu betugenda okuwa vaccines zino 2,193,600 mwezi. Tujja kuba nga tugenda mu phase nga bw'abannyonnyodde 20%. Ennamba lwaki ekyuse? Ennamba ekyuse kubanga mu kusooka twali tubudgetinze ng'abantu betugenda okugema bagenda kutandika ku myaka 16 kugenda waggulu. Kati ennamba ekyuse okusinziira ku World Health Organization n'abakugu ababadde mu research eno kumala akadde bagamba tugenda kutandika ku myaka 18 kugenda waggulu. Dr. Diana Atwine yagambye nti okugema kuno baakukutandikira ku b'ebyokwerinda abasawo n'abakadde ate ku mutendera ogwokubiri kuliko abasomesa n'abalala. Paalamenti eyimiriza mbagirawo okusasula ensimbi ez'ennyongereza ziyayise okulirira abamu ku bannayuganda bannyini ttaka gye buvuddeko bwefunye okwemulugunya nti ensimbi zino zaali ziduumuddwa n'obuwumbi 2 bulambirira. Paalamenti ewaliriza gavumenti okuddamu okwanjula ennongosereza eno n'ekigendererwa eky'okuyimiriza okukozesa ensimbi okutuusa ng'emivuyo egyo ginoonyerezeddwako. Sabbiiti 2 eziyise Paalamenti yayise embalirira ennyongereza nga ya nsimbi obuwumbi 295 nga kuno kwaliko okulirira bannyini ttaka mu bitundu eby'enjawulo. Bano kuliko Kasia Lwabuku Lukuru ow'Eshema ng'agenda kufuna obuwumbi 643, n'agenda Stephen Peter ow'Ekibale Bwanswa ng'ono yagenda kufuna akawumbi kamu, Busulwa ow'Ebuyaga akawumbi kamu n'obukadde 4, Natalia Namuli ow'Ebuyaga Kibale akawumbi kamu n'obukadde 6, Yisika Lwakana ow'Ebuyaga Kibale obuwumbi 12 n'obukadde 125, wamu ne Mugisha ow'Ebuyaga Kibale akawumbi kamu n'obukadde 149.
mu mbeera y'emu ensimbi zino kwaliko obuwumbi 382 obw'okusasula Dodovico Mwanje eyayita nnyini ttaka okwali kutudde kanisa ya St. Peters mu Ndeeba gye yamenya omwaka oguwedde wamu n'obuwumbi obulala 303 ezaali ez'okusasula Medadi Kikyoncho eyasengula n'okumenya ennyumba z'abantu e Lusanja. Speaker wa Parliament Rebecca Litwala Kadaga agambye nti yafunye okwemulugunya nti ensimbi zino zaaduumulwa mwayongerwamu ensimbi obuwumbi 2 nga n'ettaka lyayongerwamu hectares 256 ezaali ez'empewo. Minisita ombeezi w'ebyensimbi Gabriel Ajedra Gadison yayanjudde ennongosereza eno mu Paalamenti n'agamba nti ensimbi ezaali ziyisiddwa okulirira Mugisha ow'ebuyaga Kibaale akawumbi kamu n'obukadde 149 n'ensimbi z'ettaka ly'ekkanisa y'omu Ndeeba zonna zisaanye ziyimirizibwe. Alleging that the land belonging to Mr. Mugisha was inflated by 256 hectares and the value for Messrs. Ephraim Enterprises land was inflated by 2 billion Uganda shillings. Appreciating that there is need to examine these allegations to avoid any probable loss of public funds. Now, therefore, this Parliament resolves to amend its resolution dated 11th of February 2021 on the supplementary schedule number 4 and addenda number 1 and 2 to the supplementary schedule number 4 for the financial year 2021 by deleting the following allocations. Speaker Rebecca Litwala Kadaga agambye nti waakulangirira akakiiko k'ababaka akagenda okwekenneenya ensonga eno. Kinajjukirwa nti ensimbi zino bwe zaali ziyisibwa ababaka abawerako baazisimbira Ekkuuli nga ne ssentebe w'akakiiko k'ebyettaka yennyini Beatrice Byenkyanya Kayisiki yaziwakanya era kaabula katawaanyisiganya ebisongovu ne baminisita okuli Betty Kamya ne omubeezi we Pasis Namuganza. Omubaka wa Busujju David Lukyamuzika Lwanga agambye nti bwe baali bawakanya okuyisibwa kw'ensimbi zino ez'ennyongereza abamu ku bannaabwe baabalowooleza nti balemesa gavumenti wabula nga baalina kye beekengedde mu nsimbi ezo era kimaze ne kizuuka. Kyetusaba gavumenti emanyi nti n'olumu tuvaayo okwogera ku nsonga ezimu tetwogera lwa bukyayi ensobi nnyingi ezikolebwa era essaawa eno ndowooza okirabye ne sipiika yennyini ali confused agamba nti wateekwa okubaawo ekizibu. Tusaba gavumenti eveeyo ennyonnyole eggwanga ekituufu kyeki naddala ku nsonga z'ettaka kubanga abantu abasinga balina obulumi bungi amateeka gaabwe gabbiddwa balaba akaseera akandi badde katuuse nga bagenda kusasulwa n'omukisa gulinnyiddwamu naye ng'ate abagulinnyamu be bantu abali mu sisitemu. Elijah Okupa omubaka wa Kasiro agambye nti baakirabirawo ng'ensimbi zino ziyisibwa kyokka tebaawulirizibwa n'agamba nti kino kisaanidde okuwa Paalamenti ekyokuyiga. Cecilia Ogwa lumemba ku kakiiko akayisa ensimbi zino wabula nga yawakanya alipoota eyazisemba agambye nti ensonga kwe yasinzira okuwakanya ensimbi zino na buli kati ekyaliwo era waakugitwala eri akakiiko akanaateekebwawo okunoonyereza ku nsimbi ezo. In my minority report, I had raised all those issues and I was very pained that somehow those who drove the matter on the floor of Parliament were able to persuade Parliament to approve that particular allocation. Right, Honorable Speaker, I put it in my minority report, and the chair of the committee and a few other clerks were able to pause that I was not allowed to present the minority report. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Justice Forum Jema nakyo kitaddewo obukwakulizo nga singa tebutuukirizibwa nakyo okufaananako ekya FDC si kyakwetaba mu lukuŋŋaana olw'omukago ogutaba ebibiina by'obufuzi ebiina abaka mu Paalamenti ogwa IPOD olusuubirwa okukubirizibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno. Jema erambise ensonga ez'enjawulo zeegamba nti singa tezikolwako mu bbanga erisigaddeyo tegenda kwetaba mu lutuula luno olugendereddwamu okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Abakulu mu kibiina kya Jema mu nsisinkano ne bannamawulire olw'eggulo lwaleero mu Kampala bategeezezza nti baagala balabe nga byonna ebizze biteesebwako nga biteekebwa mu nkola era baagala n'ekiwamba abantu ekiriwo mu ggwanga kikomezebwe n'ensonga endala. Omwogezi w'ekibiina kino Ssentongo Abdunu Kyamundu ategeezezza nti singa bino tebikolebwako tebabasuubira kwetaba mu lukuŋŋaana olwo. Bw'ati agambye nti Ssaabawandiisi waabwe abadde yategeezezza dda eggwanga nti ekibiina kyakwetaba mu nsisinkano eno naye kino yakyogedde tamaze kwebuuza ku bakulu mu kibiina ekyo era tebannakikakasa. Ebintu bingi ebikola eby'okutuyobola eddembe erigenda mu maaso n'olwekyo tulowooza tuteekeddwa kwogerera mu mbeera eno. Paka nga tufunye clear answers ku ebyo tuyinza obuteetaba
mu lukuŋŋaana lwa Lwakutaano naye n'ekisembayo y'engeri gye luyitiddwamu obukubirire mangu ebibiina by'obufuzi si byaffe bibeera by'abammemba si by'abakulembeze n'olwekyo tulina okusooka okubeebuuzaako okufuna endowooza zaabwe ku bintu ebyenjawulo okufuuminga agenda biki bye tugenda okuteesaako ekyo tunafuna mukisa gukikola olw'ensonga ndikiyitiddwa mu bwangu tulowooza nti abakikola balina ebigendererwa ebikusike oluusi bye tutaneetegereza bye twetaaga okusooka okwetegereza amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Olutalo wakati wa Amerika ne Russia lutuse buto. Gavumenti ya Amerika ekalize nati ku bakungu 7 aba gavumenti ya Russia. Amerika ebalumiriza nti balina omukono mu ttemu eryali lirukiddwa okutta ku lyoludde oluvuganya gavumenti mu nsi ya Russia. Amerika mu kiwandiiko kyefulumiza egambye nti ekoze okunoonyereza era bambega baayo bagibuulidde nti akulira oludda oluvuganya gavumenti ya Russia Alexei Navalny yasimatuka obutwa obukyasinza okuba obulabe mu nsi yonna bwe baamuteganga ali ku bugenyi mu nsi ya Siberia omwaka oguwedde. Okunoonyereza kwa Amerika kulaga nti obutwa Russia bwe yatega Navalny bwali bwa kika kya Novichok. President wa Amerika Joe Biden alabikiddewo nga tagenda kuba na nkolagana ya muzinzi ne Russia era nga nati ezikaligiddwa ku bakungu b'e Russia mulimu n'obutabakiriza kuddayo kulinnya ku ttaka lya Amerika n'okubawa ebyobugagga byonna bye balina ku ttaka lya Amerika. Amerika egenza okukambuwala bweti nga n'omukago gwa Bulaaya gwakalangirira ekoligo olwaleero omukago gwa Bulaaya nagwo gutadde natti ku bakungu bana aba gavumenti y'e Russia era ku nsonga ze zimu ez'okuwa obutwa oludda oluvuganya. Kinajjukirwa nti Navalny amangu ddala ng'akomyewo ku butaka mu nsi ya Russia oluvannyuma lw'okukenenulwamu obutwa buno obwali bumukubiddwa gavumenti yamwaniriza n'emisango egyekuusa ku kujemera ebiragiro bya kooti bwe yabuuka mu nnaku ze yalina okweyanjula mu kooti ku misango egy'okulya enguzi gavumenti gyemuvunaana ekiwejjowejjo ng'ali mu kkomera. Mu mawulire ag'empona kooti mu nsi ya China emaze gobe mu kibya eragidde omusajja yeeyawukanye ne mukazi we mu bufumbo amusasula ensimbi ezijja mu mirimu gyonna gy'amukoledde okuva lwe baafumbiriganwa. Omwaka oguwedde musajja mukulu Chen yasaba kooti bagattulule n'omukyalo oyo gw'amaze naye emyaka 5 mu bufumbo butukuvu. Omukyala mu kwewozaako yasaba kooti eragire bba asooka amulirire kubanga emyaka 5 gy'amaze mu bufumbo abadde ku mikekeero omusajja yamugaana n'okuddayo ku mulimu gye yali akolera. Kooti ekaanyiza n'omukyalo oyo era omulamuzi alagidde babalirire ensimbi zonna ezijja mu mirimu omukyalo oyo gy'akoze mu ddya n'ensimbi z'abadde asaasaanya ng'alabirira omwana w'omusajja gwe yamusuulira zonna bazimusasule nga tebannagattululwa.